Yesu eyegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nate ku program Julira Mukama Dembe Habat Sekanyubiza ng'emanya gange omwanjuzi wo era nga ndi wa mukisa nnyo okuba nga ntudde wano si lwakuba nti ndi wa kitalo nnyo naye neebaza ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristu ekitusobozesezza okubeera nga tukola omulimu guno. Omulimu guno gwakubeera nga gukusiikuula naawe atulaba awo oba mu sitting room yo oba wa wonna w'oli okubeera nga naawe osobola okusituka n'obaako ky'osobola okuba ng'okola olw'okwagala kwa Katonda. Kubanga tukimanyi nti Mukama Katonda atukoleramu omulimu gwe era ebiruubirirwa bye atugamba nti no yatumanya nga tetunaba na kubeera mu mbuto z'abanyaffe n'atuteekateekera amakubo gaffe ffenna. Teri muntu kabeera oyo omulalu gw'olaba ku street atalina kiruubirirwa Katonda kye yamutondera ku nsi kuno. Nzikiriza nti nno mu kwota obuliro programu eno olina naawe kyogenda okwetwalira ekijja kabe kasinge okunnyulula ku lunaku luli nga Yesu Kristo alabika ku bire obeera omu ku abo baalitwala naye. Nsanyuse okulaba mukyala Ssebuliba Justine Nanyonga mu studio za 3BN. Sebo nange nsanyuse okukusanga. Amulabi wa 3BN no first simpya gy'oli kubanga obumanyi bulungi nnyo nti omu ku bajjaasi abalwanyi Namige Yesu Kristo bakozesa mu nkambi ye okubaako bangi bakyusa eri obutuukirivu. Tusanyukidde ddala nnyo nnyini okulaba obenga ate kakati tugenda kuba nga tutuulira ku bujulizi bwo. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Sooka obulire olamuse ku mulabi waffe omubuulire omukyalo ono Ssebuliba Justine Nanyonga omuzira nnyonyi kozi nnyonyi ki? Nakinsige Ssebo. Okay, yaani? Mukwano gwange ndaba nange nina essanyu lingi nnyo olunaku olwaleero okubanga Mukama ampadde omukisa okujja wano nange okujulira Katonda wange. Amanya gange geego nze mukyala Justine Ssebuliba n'eddala litamanyiddwa bangi erya Nanyonga njagala okwebaza kubanga mulitegedde. Nayongerako eddala bwe nategeera obuzito bw'ekibi ne Yesu gye yanzija n'obukulu obw'obulokozi ne neetuma the chiefest of sinners. Mu ekyo nga kyenzikiriza kye kino nti Katonda ayinza atya okuleka omwonoonyi we asinga bonna. Yanjagala, yanzija wala, yanunula, yanfuula mwana ate ndi mwana wa Katonda. Omukyalo alina abazadde be yaliko n'abazadde be oba yatonya butonyi? Abazadde bange balina ssebo. Taata wange anzaala bamuyita mwami Yobu Semmanda ne mama wange Drusilla Nanjebe. Naye bano bombi baawummula naye nga omukisa omulungi gwe nina nti nabalabako naye baawummula. Baweereza ssebo. Abamuweereza buno bwennyini obw'ekikristaayo. Ssebo. Amiina. Tubuulire ku misomo, tubuulire ku buto bwo. Twazaalibwa abaana bataano. Abawala tuli babiri, basatu n'abalenzi babiri. Weewaawo newankubadde ng'omu ku bannaffe yawummula omuwala yali anzirako. Twazaalibwa mu kitundu eky'Ebugerere, Bugerere Kayunga, ku kyalo bakiyita Nalumuli, era eyo gye twava gye twakulira. Amiina. Sooka tuweereyo essaala eggulawo programu eno mu butongole. Katusabe. Oli mulungi Mukama Katonda kitaffe atwagala. Osiima lwa kisa ffe okubeera abalamu wakati mu nsi eno ey'obubi. Otukolako olukomero olw'amayinja, otulwanira entalo ezirabika n'ezitalabika ez'emunda n'ez'ebweru. Mu ngeri eyo Katonda waffe n'otuwangulira. Era akaseera kano nga tuli ku programu eno kujulira Mukama nga tuli wano ku TV yaffe 3BN. Twebaza Katonda kubanga Katonda waffe oli Katonda mukulu.
okubeerawo kwaffe obuweereza bwa TV eno ne byonna ebikolebwako tukusaba Mukama bibeere nga biweesa linnya lyo kitiibwa era n'okujulira obukulu bwo. Kaakano nno mu kiseera kino Mukama nga tugenda okuwa obujuliro eri bannaffe okwongera okukakasa nti oli Katonda ayinza byonna, oli Katonda akolera mu baana b'abantu, oli Katonda alwana entalo esaliko byakulwanyisa ebirabika n'oziwangula. Jangu Mukama obeere wakati mu ffe era otuluŋŋamye ku Yesu Kristo Mukama waffe. Bwe tukomawo oluvannyuma lw'okuwummulako katono nnyo tugenda kubanga tutandika okugenda ebuziba tutegeere Mukama Katonda gy'ajje mukyala Ssebuliba okumutuusa wano waali olunaku olwaleero ng'omulwanyi Namige mu nkambi ya Yesu Kristo. Twebaza Mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu tusenga twafa dda waffe tuli bamaama nga teffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera k'okuwummulako era nsuubira nti kaakati oluvannyuma lw'okunywa ku lwendo lw'amazzi mukyala Ssebuliba agenda tulombojjera olugendo Yesu Kristo lwamutambuzza okumutuusa wano kaakano we tuli. Yesu Kristo akutambuzza atya? Wazaalibwa oli Mukristaayo? Nze nazaalibwa ndi Mukristaayo. Taata ne maama baali ba Adventi. Maama wange anzaala yazaalibwa abamu ku babuulizi abaasookera ddala ab'obwa Adventi omwali baggolola baguweddeko naye baali bamuyita Yafesi Mugambwa. Neddala eryamongerwako baali bamuyita Nsalasatta. Era nno baali mutumalako yali muzannyi wa kapiira naye nga yali musajja mubuulizi wa njiri. Ababuulizi abaasookera ddala abaatambulanga ne bagenda bamaŋŋamba b'oluusi yagendanga eyo ne bamwerabira okumala emyezi 3 nga talabiseeko waka ng'ali eyo abuulira njiri nga bakola omulimu gwa Mukama. Era nti awaka w'abamaama wakulirawo abaana bangi abamuweebwanga Abakristaayo ne bajja ne bakulira ewe. Era omu ku bo gwe tukyalinawo kaakati kojja waffe ye kojja Kamya, omusajja omukozi wa follow-up ow'amaanyi. Kamya kwegamba mbufuutifuuti emyaka gye egy'obukulu gya Bukristaayo. Ng'egyo ssebo emyaka gye egy'obukulu gya Bukristaayo. Weewaawo si mukisa okubanga oli Mukristaayo nga wazaalibwa mu Bukristaayo n'obanga Obukristaayo wabulemeramu ate era ng'obutambuliramu, kubanga waliwo abazaalibwa mu Bukristaayo. Weewaawo ssebo ne bawaba. Weewaawo olwaleero ng'ate bwe osisinkana mu bidongo osisinkana nga bawakanya ekkanisa nga boogera buli kye batamanyi ne kye bamanyi. Yesu Kristo tandika otubuulira omusisinkana ddi okuwulira nti no ku mutima gwo kuliko akazito kateeseeko. Kibuuzo ekyo kinene era si kyangu kunnyonnyolera ddala naye kangezeeko kubanga Yesu mukwano gwange. Ate nze mba mwogerako muga nti wange nze namusenga n'atangoba nze ndiwe naye wange. Kakati Yesu ono mu buzaale bwaffe awaka twazaalibwa nga tuli ba Adventi ne tubeerawo ne taata ne maama nga tusinza. Kyenzijukira maama teyali mukyala mubuulizi nnyo naye yali mukyala muweereza kubanga taata waffe baavako Mamboga wano eGayaza esaidi zaawo wano mukyaddondo ne basenga e Bugerere. Naye basenga e Bugerere taata ekkanisa n'agiwa ekifo ku kibanja era kwe yali ekkanisa yaffe nga ova mu nnyumba ekkanisa eri ku kibanja era n'agizimba ye yennyini. Yali musajja muzimbi. Ye yawaayo ekibanja n'azimba n'ekkanisa. Sijja kukoba kuwaayo ttaka naye kanzimbireko ddala ekkanisa ebeere ng'esinziira. Kaakati kyenzijukira nti abagenyi abajjanga okutukyalirako oluusi baavanga ku disitulikiti Endese, abalala baavanga wanga awaka we bafunira lanki n'ekyemisana nga maama
ye mufumbi ow'emmere eyo eyabeeranga eya sabbiiti ng'ogyeko bino bitandise okufumba ku kyaki naye wabeeranga waabagenyi nga maama yateekateeka ng'eri waka we yagizimbira. Omulabi waffe obulungi omukyala Ellen White agamba nti okubanga tulina ssente okuziwaayo tekimala kakibeere kya bugagga ng'okiwaddeyo tino kikole omulimu gwa Mukama tekimala. Agamba nti no saddaaka yeetaagibwa okuweebwayo ye saddaaka ffe gye tuwaayo ey'emibiri gyaffe kati nga bwe yawaayo ettaka n'agobera n'agamba kanzimbeko ekkanisa ate n'abeera ng'abuulira ekigambo. Weewaawo kyenzijukira ku taata yali musajja mubuulizi mubuulizi ddala mubuulizi kubanga baŋŋamba nti lumu yagendako ku kyalo ekiddirawo n'abuulira enjiri ng'abuulira nnyo sabbiiti kubatiza naye we yabuulira ku sabbiiti ng'asoma mu Ezeekeri awali nti bannabbi ne bakuba enkoona yeekaalu ya Mukama batunula ebuvanjuba nga basinza enjuba yakolyanko gesityazi nga bw'akyuka bw'akuba enkoona bw'atunula ebuvanjuba kale bambi abaami abaaliwo ne baga nti senga tetubadde na bakazi babiri senga twandikyuse kubanga galabika ge mazima. Naye kyenjagala okunnyonnyola nga ndi mu pifiri ndowooza nzijukira ndoza nali mu pifiri awo taata waffe nadda emabega naddirira era mu kuddirira okwo kyayisa bubi nnyo maama nnyo ate mu kumuyisa obubi ennyo maama n'afuba nnyo okulaba ng'atunyweza fa be yali abaana kwegamba kyalinga oba okukola full-up w'amaanyi okulaba ng'atusigaza kuba taata bw'akyuka yagenda mu Church of Uganda bwadda mu Church of Uganda ne bamuwa obubuulizi naye kyenzijukira ndowooza ebigambo eby'okubuulira yali takyabirina nga enjiri tekyanyuma nga bwe yagibuuliriranga eno naye teyalwayo nnyo n'obuulizi ne baba nga babumugyeko kati n'abeerawo bw'atyo awaka naye nga kyenalaba mu kino mama yafuba nnyo okutunyweza. Naye kyenzijukira ekimu ku kyakyusa taata wange newankubadde nga nali nkyali muto nga sibitegeera bulungi. Omanye emabegako eyo twalina nnyo enjigiriza tisenga omuntu okuma sabbiiti olokoka obatizibwa olokoka kituwesa obuki obutuukirivu naye n'asoma nnyo Bayibuli yali musomi nnyo wa Bayibuli ate nga musabi kati wasoma Abagalatiya 2:26 tikubanga omuntu ali wa butuukirivu lwa bikolwa by'amateeka wabula olw'okukkiriza Yesu Kristo kubanga olw'ebikolwa by'amateeka tewali alina omubiri aliwo obutuukirivu naye naffe twakkiriza Kristo tulyoke tuweba obutuukirivu obuva mu kukkiriza si lwa bikolwa. Kaakati ndowooza sabbiiti eno ye byayifuula ebiki ebikolwa kati n'abulira awo ate nga naffe mu buto bwaffe twali tetulina ngeri gye tuyinza kumulambulira. Kati kyenzijukira nti maama yayitako ku mukadde Tamale okuva sayidi z'eruzira eyo kuba yali abamanyi bajje bamubuulire ne bajja awaka naye nzijukira luno oluyimba lwe bayimbayo lwenzijukira kuba nali nalusinaddwa ku luyiga ti gw'omwana wa Yesu lwaki webaka sijuwa nti obubaka bwabwe saabutegeera bulungi naye ng'oluyimba naye lwali lumusalira musango webaka kwegamba kati taata n'abeerawo bw'atyo at the end yatuuka okuwummula nga takyagenda eri ate nga niwaffe taliiyo naye nagenda nga nemubuulya nemugaa taata komawo mu kkanisa taata komawo kyesikkiriza saamulaba nga akomyewo kubanga n'atandika ebiseera ebyokulwala ffe yatuzaala mu bukadde yalwawo okuzaala twayogera naye nangamba mwagala nkomewo ndikomawo naye wengambye nti twatandikira ebiseera ebyokulwala naye ekigambo ekyokusaba n'okwewayiri Katonda teyakivaako era teyadda mu kunywa mwenge teyakola ki naye yasigalawo naye nga ekimusumbuwa bikolwa bino tebituwa butuukirivu bali mu bikolwa naye ate nesimanya ate basande yo yagifuula ki gundi atugamba Pawulo nti kati tutandika okuwona ekisa kiryoke kyeyongere owulidde nagamba kitalo nnyo owulidde so otyo obadde ongamba kyatubulira omugugu guli otandika otya okuweereza okutandikirawo okufuna tubeera mu kanisa yaffe eyo gye twazaalibwa e Nalumuli nga ndese yetutwala kati ndese eyo yali walako ddala okutuuka e Nalumuli kati twabanga ne puroguramu ze baatuweerezanga naye mukutuweereza puroguramu ezo nga oluusi ababuulizi tebajja kati kye twakolanga nga naffe tweteekerawo puroguramu eyaffe
kati ntandika okuweereza temujja kulinda mubuuliza tagenda kujja kweka sabiti ebere yakuyimba mu buyimbi muveewo mugende komwe katufiye ate nga ekkanisa erimu era abantu batono teyali abangi yali bantu batonotono sijjukira bulungi naye nga zijjukira nga twali batono naye nga mugamba katwekolemu omulimu ffe waliwo abantu munnaffe atulaba ku ludda olwo kamubeere nga muli waka kubanga ebiro bino tugamba nti nno kobeere ng'oli waka eyo kanisa era mu bikolwa by'abatume tulabira ddala nti nno ekkanisa yalinga mu maka muyinza okugamba nti no muliwo basatu bana nga muga tetulina mubuulizi mwekolemu omulimu wabeerewo omuntu ayeeyawula n'asoma ekigambo n'agamba nti no olwaleero nze ngenda okuyimirirako neki mbuulire ku bannange bano otyo kakati ssebo we tutandikirawo okuweereza nga batuwa obuweereza nga tukyali bato naye kyenzijukira olunyiri lwange nasinga ennyo okwagala okubuulirako lwali mbalumbi 11 oba 13 11 oluga nti mukolenga bwe mutyo nga mumanyi ebiro ng'obudde butuuse kaakano ffe okuzuukuka mu tulo kubanga obulokozi bwaffe busembedde kumpi nnyo okusinga etwakkiririzanga ye samoni yange gye nzijukira gye nasooka okubuuliriramu ate waliwo brother wange ye yali agala abulire nga tannabatizibwa samanya ate protoko wa kyaki nemuga nti ago tonaakubatizibwa tojja kubuulira naye bwe yakomo nga abatizibwa nakomo nga ndi musanyufu nnyo gabagaba bannabatizibwa bampe okubuulira naye bamuwaye n'abuulira mu Ezekiel oba musanvu nti akabi kamu kajja enkomerero etuuse enkomerero abejja wemala obubaka bwange bukomyawo kakati abali mu kanisa mwalimu omwe yali n'engeri gye yali ayogera tubadde tugamba nti akyakwongera naye nga samoni ewedde okubazaaliza kito kakati nno mu ngeri eyo nenjagala nnyo okuweereza mukama nga ndi muto kuba mama yali atutaddemu amaanyi mama yakola omulimu munene nnyo kati nkwagala kuno okuweereza nakwatanga bannange nzoza nga ndi wa myaka 12 kati nga nkwata bannange bano ntambula tugende tubulira enjiri ku kyalo eyanju ku nju newe twatokanga awantu awamu nga naye tuze kubabuulira njiri bwetwamala kubabuulira enjiri nga mpayo okusaba okutonda awo nga tuyimbayo akayimba nga njogera onyiri lumu kuba nali nsinga okwagala Yokaana 3:16 tuba Katonda bwe yagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we buli muntu yonna amukisa alema okubula naye bannange bwe bubaka bwaffe Mukama bawa omukisa nga tusaba nga ate tugenda awalala kakati obuweereza bwaffe ne butandikira eyo wansi kati nga oli mu myaka ng'emekaawo gyali 12 13 awo obuweereza bwe butandikira n'olyoka otandika okusindika ekigambo kya Yesu omanyi waliwo bwenkulaba ku lwatu bwayogera Mukama ne ŋŋamba bannange Mukama Katonda eyawa ekitone omukyalo ono akiteeke mu bantu bonna enjiri esobole okubuna okutuuka ku buli kanyomero k'ensi eno akomewo okubire mangu owange otyo kuba kati waliwo abakulabako nasinkanako Musumba Kajoba nagamba omukyalo oyo abuulira ekigambo omuntu omugambe nti nno yeebale nnyo omulimu ogwo gwakola owulira otya nga oyimiridde ng'omukyala okubuulira enjiri n'olaba abantu nga bakutereddeyo amatu bakuwuliriza ssebe ekyo nkyebaliza Mukama kubanga simaanyi si bulungi si bugezi si buyigirize n'ekisa kya Katonda kubanga ate n'ekirala nkiwulira nga nkyagala mu kino ne neebaza Katonda kubanga bingi byendoba bingenda obutamala nasomako oba wandikyetaaze nasomako newakubadde nnyinza okwogera nasomako naye mbasobola osoma ate n'oluzungu lwennyini neŋŋamba toyinza kundyakaawo mmere kubanga oyogedde oluzungu ne lunnemesa okulya emmere era ssebo bisobola okubiddamu toyinza kundyako mmere yaawo naye nga bwe natuuka mu siniya yali esooka taata wange simanyi lwaki yalekayo okumpeerera sakimanyi ate omwaka ogwo twali tunoze emwanyi nyingi emwanyi nga zinyingi nnyo nanooga mmanyi ngenda kusoma maze primary 7 taata n'agaana awo mama n'afuba nanteekateekamu awo akasente ke yanteekamu naye tekagenda wala emwanyi zo twazitunda taata n'abireka nsoma era nzijukira era nzijukira taata emmotoka ya taata yajja waka nepakirwa netwala emwanyi ezo kumpi ng'ejjudde naye muzeeyi nankomya awo kaakati mu kukoma awo nengezaagezaako ekyali ekitonotono mama n'afubaafubako nantwalako mu maaso nsobole okweyongerako okusoma naye era tebyagenda nnyo wala ne bikoma awo munaffe obulabe waffe ku lutebe lwa 3ABN
mukyala Ssebuliba gwe tulira mu studios, mukyala muweereza wa Katonda, mukyala abulira enjiri, abulira ekigambo era owulidde okuyaayaana kwalina kwe kubeera nga naye asobola okuyimirira ku street n'alyoka abaluka n'awulira abantu enkomerero y'ensi. Tuli mu biseera ebivannyuma, obubonero temubulaba, ebigambo byonna bye tulina okuba nga tubuulira naddala mu bubaka obw'abamalayika abasatu olunaku olwaleero bigwanye bibeere nga biwulirwa abantu bangi. Wano ku 3ABN twanukule. Twebaza Mukama, ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu tusenga twafa dda, waffe tuli bamaama ng'ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobola okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Omulabe waffe obulungi okutufiisiza akaseera okubeera nga okyatwota buliro mu lutimba lwa 3ABN. Oli wakati mu program Julira Mukama era ng'omwanjuzi wo nze Dembe Hubbard. Mu studios ndimu n'omukyala awa Ssebuliba. Musumba wange nno kubanga ombulira ekigambo ne mpulira nga kinyinyikidde bulungi nnyo. Nyabo. Amiina. Obuweereza si kyekintu omuntu kyamala gagwamu. Era nga bw'otugambye nti omugugu waguwulira n'owulira nga ekigambo lino kibuulira n'otandikira ku myaka 12. Twagala kakati osooke otubuulire bw'otandika okubuulira kwali ku sseereza ligenda mugga. Owulidde otugambyeko nti no wasoma ne bitandika okuyingira katwagala otubuulire engeri gy'ofunyemu okusomoozebwa mu buweereza buno. Bw'okusomoozebwa gyekuli omanyi omuntu waakulabanga obaluka ku muzindaalo kuli alowooza nti nno kuyisa bukka mu kisero otyo. Mukadde odduse kakati kansooke nkuzeeko emabega nti bwe ntuuka wano eno mu myaka gyali 16 ngenda mu 17 awo sisomye ndi waka. Ne wabeerawo omwami eyajja nga ayagala nzije wawaka ampase otyo omwana badde nziruse. Mu butuufu twavaawo ne tugenda gwali mwaka gwali 1978. 78 mwami bali bamuyita Sami Ssemakula n'antwala ewuweete. Ebiseera ebyo byali biseera nti ekkanisa yaffe baali bagi President yaliko yali Amini ng'agiweze. Yali ayingidde Amini. 78. Yes. 78. Yali agiweze. Okay. Kaakati ne baba nga tebaatugatta. Ne tugenda mu bufumbo bwe nabumalamu emyezi 8. Nevayo nga ndi buto lwa myezi 8. Nenzira awaka. Bwe nzira awaka nafuna obuzibu bwali bunene nnyo kubanga si yali pulogulaamu yange kubeera bwetyo. Nayagala nnyo okubeera nti nja kuba n'omwami wange nga tuli ffenna. Naye nefuna obuzibu bwali bunene nnyo. Naye mu kino ne neebaza Mukama nti omwana namuzaala. Omwana we namuzaala ne mbeerako naye. Musumba gwe bayita Ndawula ye yali akulembera Endese mu biseera ebyo yali Ndese. Nampita ne ngenda ku ssomero Endese. Bwe natuuka Endese eyo n'ensomesa yali akulembera essomero ly'Endese nga tannaba kubeera musumba ndowooza. N'ensomesa Endese eyo naye mba ndi Ndese. Omusumba gwe bayita Yakuze Nsereko twali tumanyiganye bulungi ne famire ne maama. Maama yali amanyi abasumba bangi naddala ku lusozi Basendawula yankyazangayo bonna. Naye akati omusumba Yakuze bwe yandaba mu kkanisa Endese nangamba nawulira ebyakutuukako biki oli otya. Musumba Yakuze ndowooza basinga bamujjukira enjogera ye n'obwangu bwe. Ate nga nange we nali ntudde mu kyaki nalina ekirowoozo kyagamba Yakuze ensonga yange njagala musajja. Ate ne maama yali atukyalidde ku olwo okuva e Nalumuli nga Zendese yali mukyala musuubuzi nga twedde ku byennyanja
tulye ku byennyanja ng'ab'okusomero mu Kisulo naye n'alaba omusumba yakuze kati ffenna basatu mu kanisa ne tubeera n'ensonga etya emu kati yakuze wamaliriza Samoni n'asanga mama ku mulyango namukati asijja kubuuza biki njagala muwala oyo mundeetere mangu ne ngenda waali nanga nawulira ebyakubaako biki biri ebyemabega eby'omwami oli gwenza osogamba naye kati mbadde njagala kubuuza oyagala okufumbirwa konze musumba njagala ate jjukira kano kanzireko emabega ku Friday nali nsiibye ensaba n'okusiiba nga njagala Katonda afunire omuki omwami naye ng'omwami gwe twagala ne mama gwe twali tusaba ng'omusajja atya Katonda gwe twali tusaba atya Katonda kaakati omusumba kwe kumbuuza nangamba nina abavubuka babiri omu wa myaka 4 omulala wa 25 ugenda kufumbirwa Kaluwa ebintu no tebyali byangu wana wa 25 nalina mu kiseera ky'emyaka 2 kakati netunulira owaana nga mba nkubisiza mu gyenina netunulira wa 25 nga ate ye wadde kuba bonna nali sibalabangako naye omusumba nangamba ku Ssabbiiti nkwagala Makerere Maseero yali akulembera Makerere era sebo ku Friday nabukeereza nkokola n'enninya nentuuka Makerere wentuuka Makerere ku Ssabbiiti nengenda mu kyaki wenatula no mu kyaki nga buli gwenda banga obayoyo naye ng'ononye kimu bufumbo ate omusajja ng'atyani ng'atya Mukama naye akati munnange ekiseera kyatuuka kwekundaga mwami Ssebuliba bwe bamundaga najja bwendi naye nanneeraga bino nno byali bya speed aŋŋamba y'omu ku babiri ye wa 25 owaana namugaana kaakati omusumba bwamundaga naye najja wendi naŋŋamba nze amanya gange bampita George William Ssebuliba ndi musajja Muganda ndi musajja antya Mukama atya Katonda ate nno mu kiseera ekyo oba byali ssanyu lingi nnyo oba kyali kiki saafaayo nnyo ku kyeyayogeri nwankwadde kye nali nsaba naye naddayo eka ne ŋŋamba maama bandabidde omusajja afaanana bw'ati amanya ye bw'ati naye yaŋŋambye nti atyani atya Katonda maama nange yakugambye atya yoyo gwe tubadde tunoonya nzijukira ng'omwezi ogwo gwali gwakuna nalabira mwami Ssebuliba naye mukamwake mwami Ssebuliba n'amugamba nti nzuuno omusajja atya Katonda kaakati mu mwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 14 embaga n'ebaawo byayita mu bwangu nnyo obutagambika musumba nsereko abana omulundi gwe nasooka okumulaba nga neyanjulira ogwaddako bagwali gwakwanjula kati n'ab'ebiro bino bafuga omwaka n'akwata ogwokubiri nkyetegereza kaakati netugenda nitubeera ne mwami Ssebuliba okuva mu 1981 era kati tuwezezza emyaka 4 ennaku z'omwezi nga 14 ogw'omukaaga mwami Ssebuliba mu butuufu yayogera nti atya Katonda era nkimulabyemu tubadde naye ebbanga lye tumaze naye tetubadde bagagga mu byensimbi naye tubadde ne Katonda oyo atukoze obulungi obutagambika mwami wange namusanga akola mu owino nga tunda nanasi bwe yavaayo n'addako mu binyeebwa bwe yavaayo n'atandika gundi zino eza folaps effort zino ze twakolaga eza grassroot ez'omusumba kajja grassroot ezo tuli mu Nansana kati mu grassroot omwo bwe yagendanga n'akolayo emyezi 3 n'andeka awaka nembeera awaka kikulu kye nali nnina ati nange nnyinza okwebala nga ataakola naye nga nali mukozi somehow kubanga nali nnimira nno ddala nga nnima emmere ne tugirya okuva ku January okutuuka ku December nga teweddeewo n'ebijanjaalo nga nabyo mbirimira ddala oluusi binyeebwa kati omwami ono we yagendanga ngaye teyeralikira nti abeeka banaakola ki banaalya ki ate nga n'embiseera tetwalina busimu nti onoomukubira omugee nti munnange embeera eri bweti ate nga newo onomukubira naye talina folapo ebiseera ebyo zaali zaakabi nnyo siyinza nakunnyonnyola olwa mbyogere nga tufunayo emitwalo 2 omwezi oluusi n'amaliriza nga omuwaddeko emyezi 2 ate ogumu tebagumuwadde n'akomawo nze nno obuzibu bwange bwe nalina nga tibafuula kukitegeeza kubonaabona naye ndowooza ebyennaku zino tebikyalinga biri ebyaffe we byali naye Mukama n'atuyamba abaana ne basoma ne basobola okusomera ku ssente ezo zetwafunanga entono era ssebo Mukama n'atukola obulungi obutagambika abaana basomyeko newankubadde nga abamu tebafuna bakufuna mirimu giri professional naye tulinako mutabani waffe omu omusawo dokita n'abalala si be bagamba nti kale tebasoma naye
twebaza Katonda kubanga atulabiridde. Mwami Ssebuliba kyankoledde ekikulu ennyo naddala mu buweereza, ampadde omukisa gw'okuweereza. Ampadde omukisa gw'okuweereza kubanga era njagala otuukire ddala awo oli awo otuwulire kakati ku buweereza wakati wo ne mwami Ssebuliba. Mwami Ssebuliba mukikwasaganyiza mutya nga bw'otugambye tunoogenda n'olima ate ye nga bw'agenda nga bw'ali mu follow up otyo mukoze mutya okulabika nga mutuuka we muli olunaku olwaleero abamirimmwe mukwatagana mutya? Kaakati ssebo mu kino mwami n'aweebwa okubeera omubuulizi owa ku district level naye nga wa district ate si weeri Kireka. Naye ekiseera tubatukako ne bamuwaako ku Kireka n'abanga afuneyo kafandi okuva ku Kireka akayamba ate bagira ne bakajjawo. Naye ate mu ngeri eyo baali batuyambye abaana baffe ne basoma ku Lakeside nga tulina ke tuteekayo n'ekkanisa n'etuteekerako. Kaakati mu ekyo ne tuba nti ffenna tubadde baweereza. Mwami Ssebuliba nga mubuulizi wa njiri ate nga naye ndi mubuulizi wa mbiri. Mu kino kye nebaliza mwami Ssebuliba nga nsobola okugenda nembuulira nengenda nenkola effort ate nga nkola oluusi ne follow up nengenda nemalayo emyezi 3 nga wako oluusi nzija nemalawo ennaku ntono nenzirayo naye bambi nga byonna bigumiikiriza. Era kyeneewuunya nga oluusi agenda naŋŋamba nti maama tetulinayo kalimu nembuuza nti ate muli mu kigoga ate tetunafunayo gye batuyiseeko okuweereza nga ndi gwamuŋŋamba tetulinayo gye batuyise kuweerezaako mu ngeri efaanana bwetyo. Kakati mu kino ne mwami Ssebuliba ne tuba nga Mukama atukuumye bulungi. Naye mu mwaka gwa 2013 we twafunira obuzibu. Obuzibu okusomoozebwa kutandiikiriza tukwatidemu katono nnyo. Kati awo we twagalira ddala otubuulire mwami Ssebuliba muli mwenna muli wamu kati tuwe ku bujulizi obw'obuweereza obwo obujulizi obwo obukwatikako obulaga nti Yesu Kristo ali mu masekkati gammwe. Ssebo ekisooka kye nnyinza okugamba ku mwami Ssebuliba kino oyinza okyogera mu bantu oluusi oba ne bagamba nti kweyisaako. Naye kye njagala okuweera mwami Ssebuliba obujulizi naddala mu buweereza buno naddala amaka gaffe Mukama atukuumye bulungi. Tubadde tuweereza Mukama n'abaana baffe paka lwe bakuze ne batuvaako bonna. Nagezaako okubayigiriza okuyimba buli muntu agenze walaga nga mbayigiriza ne tuweereza mu nnyimba newankubadde nga tetwali bayimbi balungi naye nga tulina kwaya y'awaka era nga tuweereza mu camp meeting eyo Makerere. Musumba Sembusa atumanyi bulungi yageza nga n'atugamba oluusi nga tunakuyi nga sinalaba familia nga sinalaba kwaya mwenge eweereza nga sinalaba kwaya mwenge eweereza ne tuweereza. Kati mwami Ssebuliba kyenjagala okwongerako ekirala Yesu nagambye nti wange Yesu wange era nze tuwe tumugabana okumubuulira abalala babuulira batwale Yesu naye Yesu asigala nga waani wange. Naye mwami Ssebuliba ono ankuumye bulungi nti mu myaka 8 njagala na kino nkyogereko nneme kirekayo ankoze obulungi obutagambika. Nze naturally mu buzaale bwange wano osobola okwogera sipiidi n'ebirala naye kakubeere kwoza ngoye kakubeere kukola mirimu gino egya sirina sipiidi sirina sipiidi owaŋŋambe gwe bayita oba olulembe oba walulembe nowemba ngenze mu nnimiro eyo okulima sipiidi yange nyiriza nnyo wennima kugamba era era obuzibu bwenina nti wempa omupakasi sirimatiranga nti omupakasi ankoledde bulungi kubanga ndabaza kyenandikoze nga sikyakoze eki kyakoze. Kaakati mu buto bwange mama yagendanga nandekera emirimu naye nga mu kifo ky'okujyanguya ate sipiidi yange eba ntono. Kati mama najjananga naye lwaki okola olima ate mama wange yali mukazi nga ayanguya emirimu gye waba agikola. Naye mwami Ssebuliba kyenja ngate nkemanoka nkaleka kokogere ti ngate oli wagezaako okumbogolya ne sipiidi gye mbadde nnina ekola ki kembadde nkozesa konna kabulawo ne kagenda nga situula naye nga mba n'obuzibu. Naye kyendabye ku mwami Ssebuliba mu myaka 8 gye tumaze naye tanvumangako tambogolerangako tankyungangako ndowooza kankomaawo kubanga ate omuntu atakubogoledde ate anakuba atya kwegamba n'abaana awaka simanyi balikola byabwe
nize tebandabako nga tukoze oluyombo ne mwami ani ne mwami Ssebuliba naye ng'ate famire gye nakuliramu eya taata ne maama yalingayo oluyombo era ne bintama nnyo ne binnembikyawa nga saagala nnyo bintu ebyo kuba nzijukira sisita wange nga yagenda nga n'agamba ti taata ne maama bayomba ani akumyemu ti maama yakumyemu taata n'akola ki n'aseesaamu kwegamba ebintu ebyo nga tebyanyumiranga naye njagala kwebaza Katonda nti ekyo kimu ku bujulirwe nebaliza Mukama nti mwami Ssebuliba ankumye bulungi newankubadde nga Yesu ngambye wange bagamba babiri balibeera ku kitanda omu ayitwalibwa maligira ki naye saa Mukama ffenna atutwale ffenna naye ate lwakubanga oluusi wengenda nenetunulatunulamu mu minzaani y'entambula nenjogera naki ate ogenda okulaba nga ye musajja atumukakamu nnyo naye neŋŋamba ti Mukama nange ajja kunsasa the chiefest of sinners though I be Jesus shed his blood for me. He died that I might never die. Amen. He died that I might live on high. Amen. As the branch is on the vine, Yes. I am his and he is mine. Alinde katya. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo ndowooza kati mulabira ddala nga tuli wakati mu program Julira Mukama era nga mukyala Ssebuliba atulambikira bulungi nnyo obuwonvu obuvo owulidde engeri Mukama Katonda gy'amutambuzizaamu obuweereza buno bw'alina bwe tukomawo tugenda kuba nga tukwata ate ku bujulizo obwo obulabikako engeri Mukama Katonda gy'amukozesezaamu tovaawo wano ku 3 MBN tukomawo. Ekibi bwe kyayingira mu nsi ne kiyinga obungi okwagala kwa Katonda kwasingawo nnyo. Ti mu biro ebyokununulibwa eddoboozi ery'obujulizi lyawulirwa mu bannabbi gamba nga Isaaya, Eriya ne Yokaana omubatiza nga liranga omununuzi. Ebiro bwe byatuuka omulokozi Yesu Kristo yazaalibwa e Beselekemu. Amaloboozi ag'obujulizi ne gawulirwa. Omwana atuzaaliddwa, omwana ow'obulenzi atuweereddwa ffe. Okufuga kunaabanga ku kibegabega kye era erinnya lye anaayitibwanga wa kitalo ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Ebiro eby'okuddako bwe birituuka Mukama waffe agenda kulabikira ku bire. Olina omukisa okujulira Mukama mu nneeyisaayo n'emirimu gyo nga bikulembera bangi okumulindirira. Tega program Julira Mukama ku 3 ABN TV, obubaka obutajunguluddwa. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Eno ye program Julira Mukama. Omulabi waffe omulungi weebale okutufiisiza akadde ako era n'osigalawo. Tulina mukyala Ssebuliba Justine Nanyonga omuzira nnyonyi. Yesu gye yamuvuba okumuleeta okumufuula omujaasi we omuweereza we tugiyita nkonge ya mulyango bwete kuba mayingire kuba amafuluma. Bw'owulira ekigambo kye nga akibuuliranga Mukama bw'amuwa ekisa otegerera ddala era olabira ddala nti mukyala Ssebuliba Mukama amukozesa. Mukyala Ssebuliba we tuviiridde gye tusembedde nga tutegedde engeri gy'otambuddemu okuviira ddala eri eterengerekeka mu myaka ensanvu mu kinaana kati ate otutusizza waneeno wano we twagala kakati okusooka okulega ku bulamu obw'obuweereza. Omuntu bw'awulira omubuulizi w'enjiri ekintu ekisooka okumujjira mu maaso abasinga obugira ddala mu kkanisa eno
ey'abakristaayo ey'abadiventi balaba omwavu lunkupe awedde ebiri waliwo yaŋŋamba ati nno ogeze badiventi ogenda kuba mwavu. Tubulire Yesu Kristo yoyo gwe boogerako otya omwavu lunkupe. Obuweereza buyimiridde butya olunaku olwaleero, ekintu okitambuza otya, oyera otya okuba otya kinnabbubi ekyo omulabe sitaani kyateeka ku bantu okubabuza okumanya Yesu, okikola otya? Sebe kikwatagana ku kyobwavu. Kino kyenjagala okukakasa nti Katonda yaffe mugagga. Amiina. Ye Ssaabagagga. Wano kankoleyo ka komenti kange kano nti obugagga obw'ensi eno yonna ng'obukuŋŋaanyiza obwaliwo bwasooka okutandikibwa okulowoozebwa okuba obugagga bube mu nsi obugiddwa mu by'obugagga byonna bivudde mu ttaka n'obigatta byonna n'ebikyasimibwa n'ebirisimibwa Yesu paka lwanadda n'obukwata bwonna n'obugunnomolako nga bwange tebuyinza kwenkana newankubadde akatini ennyo ku bugagga bwe nnina mu Kristo. Nze we mbeera ne Kristo mba nina byonna. Oba ngaggawadde oba sigaggawadde kimu kyokka kye nnina ye Yesu Kristo bwe bugagga bwange. Kakati no mu kino mbadde njagala nzireyo katono neebaza omusajja omu nga ndi wano ku bujulirwa buno ampadde obulungi obw'ebigambo bino ebyogerebwa. Nina omusajja mwannyinaze bamuyita Stephen Makanga. Mukadde w'ekkanisa Kyambogo naye wakati akolera Banda. Kati omusajja oyo bwe twali naye nga tuli bato gwe nkugambye be natambuzanga nga bayimba ate nze ne mbuulira. Naye kaakati yajja n'anjigiriza obubaka buno bwe buli mu serials ez'omutawaana gw'ekibi. Nangamba ekibi si kumenya mateeka. Neobanga tomenye mateeka ga Katonda newankubadde eri mu kugo oli mwonoonyi olw'ensigo kubanga twagifuna dda mu Adamu. Twasikira nsikire mu Adamu. Era mu Yesu njagala okwebaza Katonda kubanga yakyusa embulira yange yanabuuza nga amaze okumbulira ebintu ebyo ntibweda tubadde tubuulira kiki. Naye nempulya nga Katonda nga nkozeeko nampa obubaka obulungi obw'okubulira ate sebo ogenda nga basazeewo ogenda osula ewuwe. Ekiro kyonna musula mu Bayibuli ng'akubikuza bw'akugamba baaba eyo Samoni. Baaba eyo Samoni. Kati no mu ngeri eyo naaba nga ampadde obubaka buno obulungi kubanga ye ate abufuna mu ngeri esingako ate nange n'abumpa ate Mukama n'annyamba okuyita mu kisa kye nange n'abumpa ne bubeera bwange ate mala okufuuka obwange ne bumpulya nga bunkutteko ate Mukama n'ampa omukisa. Era njagala kwebaza puroguramu eno eyabwati wayogera Mukama nti nze ani nange gubawa omukisa n'enzija njogererako erinnya lya Mukama waffe eryebazibwe. Ekyo nno nkikutteko ate njagala nkyongere Katonda anaba nga nkyapadde akaseera mukadde nkuze omwaka guno naweza emyaka 6 naye njagala okwebaza Katonda nti waba mpadde okwogera njogera nga atali wa 6. Kati nawe otandika okulengera mu 9 kaakati waliwo gye nabadde mpeereza eyo kabadde ka birthday party nga ka mwana babadde balongo Sunday newedde nabadde saidi ye bwe bajja eyo naye omu ku baami ababaddeyo najja n'aŋŋamba bampadde omukisa okulula naye ku high table mbadde nina ekibuuzo kye njagala nkubuuze naye sandifunye omukisa senga sikusemberedde ne mugasa obadde obuuza ki wali musomesa ebintu bino ng'engeri gy'obisengekamu yanjawulo ne mugamba nti ssebo obusomesa kale siyinza gandi nali musomesa naye waliwo omusomesa omwoyo omutukuvu asomesa kubanga Yesu yamulekawo atusomese kati mu ngeri eyo nebaza Katonda kubanga nina da great teacher ye mwoyo omuki omutukuvu n'olw'ensonga eyo njagala kwebaza Katonda kuba mpadde omukisa ogw'okuweereza era seenyumiriza naye nsinza kati mu kino njagala ntuke ku bujulirwa buno obujulirwa buno bwe businga okubeera obw'omutawaana obadde mu famire ti mu mwaka gwa 2013 mu kifo kye tubaddemu okuva mu 1981 we nasangirawo omwami wange twafuna okusoomoozebwa kwajja kutya kuno kwajja nga kusinziira ku brother wa mwami wange gwe nandiyise mulamu wange yawa mwami wange oyo ekifo ekyo era ne musanga nga waali kye tulimu we twazimba kati omwami ono
n'aba mulungi nnyo ebbanga lye twamalanga musanyufu nnyo ng'ajja n'agamba nti mukyala nkubuulire nawa muganda wange ekifo kino yabeera wange kubanga mwami wange bw'avubuka yagendako embalala eyo agenda okudda nga bataata be baali ku kifo kino kabulengwa kwennyini eyo naye nga baatunda bagwamu nabe ne batunda ne basaasaana kati brother wo n'amuyita jangu tubeere wano kati mu kubeera awo ne bakolagana bulungi nnyo omukyala w'omwami oyo n'agamba mwami we nti ekifo kiri tukiwe mulamu wange Ssebuliba ne batuula bombi ne basalawo ne bakimuwa era nange ngenda okutuuka nga waali mu kifo ekyo kubanga bakimuwa 1975 kakati gwogenda okuyingirawo ngenda okuyingirawo nga waali kati ate omwami ono bayanneebazisa emirundi emeka kubanga yajjanga n'aŋŋamba ati munna ekifo kino nze nakiwa muganda wange ne mugamba munnange weebale ekifo kino nze nakiwa mugamba munnange weebale kutuyamba weebale kutubeezaawo kaakati ne tubeera bulungi ebbanga lyonna lye twamala nga tukolagana bulungi 23 muganda wange n'afa 25 omukyala owa mulamu wange n'afa kati bw'afa 26 nibo mwabiza olumbe kati 26 nibo mwabiza olumbe 27 mutabani wange najja n'ambuuza ati maama tulina obuwandiike bw'ekifo kino ne mugamba munnaye tetulina n'aŋŋamba tetulina kifo oba tetulina buwandiike taata agende ewa taata oba yaddala yamuwa ekifo amukolera obuki obuwandiike naye newe nagende ewa taata n'aŋŋamba nze muganda wange yampanga mulamu kakati n'enzizaayo amawulire omwana aŋŋamba kitaata kyagamba yamuwanga mulamu kati twali tumaze okulya ekyeggulo ayita banna baganti bannaye tugenda mu miitingi katusooke tuweeyo okusaba ne tutuuza miitingi natula miitingi n'agamba agenda kifo kino kati ye ennyini eyo yasooka okuŋŋamba nga ndi bwomu kati aŋŋamba nga tuli famire wamu ne taata waali n'abuuza taata ne maama twagala kumanya tulina obuwandiike bwa wano nze nasooka kuba nali mwangu nti obuwandiike tetubugira ki tetubulina kati omulenzi oyo yakola olukiiko olwo atuyise n'agamba mbadde nga njagala ffenna nga twegattidde wamu baganda bange ne maama tutume taata agende wa taata oli atukolera obuwandiike kati awo ne tukikolera mu bantu nga tuli baki bangi kubanga yasooka nze nzekka kati neŋŋamba taata ntigende wa brother atukolera obuwandiike oluvannyuma nga tumaze okuva mu meeting kuba natwamutuma yamuwa brother we neera n'addamu n'agamba nze muganda nge yampa mu bulamu akantu ako simanyi lwaki yali akateekako mu bulamu ate oba mu bufu kyandibadde kitya sikitegeera kaakati n'agaanira ogenda ng'ogwasooka n'agaana ogenda naye sijja kumunenya okusinziira ku mukwano muganda we gwe yalina n'enkolagana gye twali tulina nga toyinza na kukirowooza nti obuwandiike bulikola ki bulyetaagibwa kaakati omwana kwe kujjanga n'ambuuza nanga maama taata yagenze maama taata yagenze yali mu luwummula oba lwalita siniya fo ne mugamba nti tannaba kukola ki kugenda kati kwe kukyuka nanga nti maama kati nkyukira gwe genda awo nno waaliwo obuzibu kuba ndi mukazi najja nfumbe ngene ewa mulamu wange ate nsaba obuwandiike bw'ekifo ekintu ekyo wadde ndi mwangu mu bintuntu naye kyankalubirira naye kyanteekako ennyesira nti omwana buli yakomanga akawungeezi ngamuza maama wagenze simanyi mbeera mirundi gye yakimbuuza ku nkomerero neŋŋamba kaŋŋende omwami ono ne waana batankoledde buwandiike tajja kunsiba kati nkwata ekkubo nga ŋŋenda namusanga ali waka ali mu kisenge naga nti mulamu kiki mukyala kiki yali tatya kumpita mulamu ampita mukyala kiki kanzijaawo mu ddiiro ne muga nti sebo tojja mu ddiiro kanzijaawo mu kisenge kubanga ebintu byekugamba biki bikulu byakyama kati ne tugenda mu kisenge ntutula ku mukeeka twatula babiri naye ntandika emboozi yange Mukama yali amaze okumpa engeri gyengendo bitandikamu ne muga mu Bayibuli omwo mulimu omusajja bamuyita Yakobo. Yakobo yazaala abaana 12 naye ne mbeeramu omwana omu bamuyita Yusufu. Omwana oyo n'ayagala nnyo Katonda ng'ate muwulize ng'ate alopalopa n'ensobi za banne ze baakolanga ewa taata kati n'abeera mukwano gwani gwa taata
naye ekiseera kyatuuka banne ne bamutunda mu nsi y'e Misiri. Kati bw'atundibwa mu nsi y'e Misiri na Katonda we n'agenda naye n'atuuka eyo okuba tebyali byakunyumya mboozi mpanvu naye nga nabyogeranga nga nzijayo point. Kati bw'atuuka eyo Mukama n'addamu n'amukuza. Kati bw'amukuza ensi enjala n'egwa mu nsi yonna ng'emmere eri mu Misiri kyetaagisa baganda be bagende banoonye emmere. Naye bwe baatuuka eyo ye n'abategeera newankubadde bo baali tebasobola mumutegeera okusinziira ku mbeera gye yalimu n'engeri gye baamutunda. Naye ye bwe yabategeera n'abasembeza ne kitaabwe ne babeera mu nsi yawa y'e Misiri. Kati babeera mu nsi y'e Misiri ne bibatambulira bulungi nga Yusufu akola ki waali kubanga baali baana ba munene. Naye munnange ekiseera kyatuuka Falaawo eri amanyi Yusufu n'afa ne Yusufu n'afa. Kati abaddawo nga tebategedde bantu bano bajja batya mu nsi eyo ne basalawo okubafuula baki abaddu. Kati nambuuza nti mukyala ki ky'ogamba? Ne mugamba mwali babiri ne muganda wange. Muganda mukyala we oli yafa naye baali bameka? Ne musalawo ne muwa muganda we ekifo kiri nange ne mumpasa ne tubeera abantu bameka? Bana. Tubadde n'ebbanga lyaffe eddungi nga tukolagana. Naye kaakati abaliddawo nga tebamanyi lwaki mwawa Ssebuliba ekifo ekyo balifuula bannaabwe abaddu. Kati bwakuddamu n'aŋŋamba mukyala ki ky'ogamba? Ne mugamba mbadde nkusaba ekintu kino mbanga mwakikola mu mwoyo gwennyini okolewo obuki obuwandiike embeera bw'eribeera etabuse mwami Ssebuliba alifuna we yeekwata. Omwami ono yanzira mu bulungi n'amugamba mukyala sisobola kujjulula newankubadde okukyusa ekintu kye nnakola ne mukazi we nga tutegeera bulungi. N'aŋŋamba genda olete olupapula olulungi oba si kyo genda ku LC ofune headed paper ogireete. Kaakati mukwano gwange ndaba simanyi oba olaba emisinde gye nadduka akawejjewejjo nga ndi ku LC nga nfunyeyo headed paper ne mutwalira n'awandiika. Era bwe namutwalira nateekamu kamagazini kaffe kano aka review ne nteekamu n'akakalaamu n'olupapula n'aŋŋamba nti ojja kumawo enkyogi kime enkeera n'enzira y'akawungeezi n'agimpa ng'ewedde nga sitampu yeno si tennabaako ono awandiisa amaliriza n'asomeramu. Naye okusinziira ku mbeera gye tubali nti ebintu bitambudde ekiseera kiwanvu n'endagaano eriruddawa ng'egamba ennaku z'omwezi zaali 2 zaali 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2007 ng'egamba nti nze Boniface endagaano y'okugaba ekibanja nti nze Boniface Kafeero amu ne mukyala wange omugenzi Florence Kafeero mu mwaka ogwa 1975 twasalawo nga tutegeera bulungi nga tewali atuwaliriza olw'enkolagana ennungi gye twalina ne muganda wange George William Ssebuliba ne tusalawo okumuwa ekifo ekyo mwali kye twagula ku mugenzi Scholastica Namatovu nti abaana bange n'abooluganda yazaaliraddeko oluganda lwange n'abooluganda bange naga nti akabaka nokandiise bubi nti abaana bange n'abooluganda lwange tewali alina buyinza kukimuggyako. Bw'amala okubisoma n'ambuuza nti mukyala mpandiise bulungi ne mugamba nti owandiise bulungi. N'ateekawo wano awadde gwe bawadde kati wano awadde n'asayininga n'aŋŋamba twalira muganda wange asayininge wano kati twala wano wansi olaba abantu b'oyagala bakusayiningireko. Naye fuba okulaba nga chairman ateekako endagaano n'okusayininga n'ennyanguwa mangu nnyo n'entwala ya mwami Ssebuliba n'asayininga. Mwami Ssebuliba amala okusayininga n'entwala ew'omwami omubali wamuyita Byantalo yawummula n'asayininga n'entwalira omukyala wa chairman ng'ate ye muwala waffe omukulu Saidi eri bamuyita Nakanjaka wa mwami Kafeero ye muwala omukulu n'asomamu bulungi nnyo n'agamba taata akoze bulungi abantu beefuula naye n'assaako omuki omukono nange n'enteekako ogwange n'entereka endagaano chairman n'ateekako sitampu n'ateekako n'essimu ye n'entereka endagaano. Programu n'etambula era ssebo okimanyi nti Mwoyo Mutukuvu yayita mu mutabani wo okwogera ebigambo ebyo mu masekkati nga mwe kubanga mwenna mwali nga kabe kasinga eddoboozi temuliwulira
naye agambye nti nno abaddu be era mu kino ssebo mbadde njagala abeesiga Yesu Kristo mwewaawo batambula naye balinga olusozi ki Sayuni. Kakati tujja kukwatira mu katono nnyo munnange atulaba ku budde obwo teri buweereza butali mu kusomoozebwa era teri muntu aweereza Yesu Kristo aseereza lya mugga era agambye nti okuyigganyizibwa mwekuli naye kitugwanidde okunywerera mu Yesu ettaka bafunye ekiwandiiko ekikakasa nti nno libaweereddwa gye biggweera walungi era dde mirembe ssebo gye biggweera tujja kulabayo era abaganda balina olugero lugamba nti nsumulula osuna kakati lindako tujja kulaba ebinaggweera naye njagala okumaliriza eri abawuliriza tibannaye omuntu yenna nga olinawo oli fuba okulaba nga olina obuwandiike ate nga n'obuwandiike obwo busobola okuyisaawo mu mbeera eyinza okugwira yonna nga totegedde wagyevudde. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo olwakadde tetugenda kusukkaawo naye ate njagala okukubiriza tosubwa mukyala Ssebuliba mu program eddako ng'atulambululira bulungi nnyo gye byaggweera. Weewaawo Katusabe Katonda waffe omulungi omuyinza wa byonna atwagadde nnyo era atuwadde omukisa okubeera mu studio eno okugabana obujulizi buno. Tukwebaza olwa buli ssekinnoomu gw'osobozesezza okuwuliriza n'okukenenulamu ebyo ebimuzimba ate era ebibasobozesa okuba nga bayaayaana gy'oli nga mukyala Ssebuliba. Tusaba Mukama Kitaffe n'obulundi obuddako obasobozese okubaawo kuno gubeere kwegamba kabeere ebeere enkwaso bangi ku bo bwe bajja okusalirawo okugenda n'obuweereza mu kusaasira kwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amen.